okufuna endigo obulungi kantandika okusamba omupiira nga mugwa bugwi. Ye bano betulaba abakozesa ebibala nga kukasukira ekibala n'ogweri. Kugamba ne mutabaamu sense ey'abantu ne bagamba are we really doing the right thing okubeera mu kkanisa eno? Osamba omupiira abantu ne bagwa. That's a cult lead. It's a cult. Ate abalimu tebakimanyi. They don't know about this. Eriyo lyajja okugamba nti Mukama akozesa ye na nti mu mupiira ogwo mwayise amaanyi. Omupiira ogwo taliwa, like has it been anywhere mu Bible? Kubanga nze ebyamagero kati mpoze ebyamagero by'ennaku zino bipya. Lyajja kugamba Jesus works in different ways. Holy Spirit passes through many ways. N'ekirala mwami wamala siri mu kuwakanya byamagero. Yes sebo. Ebyamagero weebiri naye bw'ogenda okutandika okugoberera systematic way of brainwashing y'abaana abantu. Uganda Eyenkya. Ongambye nti omuceere kilo bweti na 500. Naye nzaagulina nzekka. Nzekka agulina bw'ogenda n'ogugula ewantu ogwo tegukola. Come on. The holy rice. Tegeera. Ba cult leaders baba supreme. Nti oli asobola n'omufukaamirira n'amukiisinga engalo. Manya ebigere n'aba ng'atambulira waggulu nnyo eri kwegamba mu bire. Abamu bagamba followers. Abakola ekyo bagamba we are honoring. It was a honoring ceremony. We are honoring our prophet. That's the argument they used. Uganda Eyenkya. Kizibu nnyo okuvaayo directly nti they are cult leaders. Tebajja directly nti tuutuno. Naye ogenda okulaba systematic way engeri gye bakolamu ebintu byabwe nga off the Bible. Oli omuntu n'abuulira samoni yonna neggwako nga mu Bible tabikuddeemu okuggyako ayogedde ku Museveni, n'ayogera ku Muhoozi, n'ayogera ku Sikaati, n'ayogera ku Bubina, obubina kyakaza akabinako era njagala oyambalenga engoye zikwata nenga engalo zivuga. Uganda Eyenkya. Njagala ompeyo pastor yenna agamba bannange omusajja yasimbye ebitooke mulalu talina kyatugamba amamalira budde naye ekituufu kiri nti ebinnya bibi. Ebinnya mu nguudo biyitirivu. Yes. Avuma baakoze. Mukole ku nguudo. Okitegeera ebyobufuzi we bibeera because ne mu Bible mwalimu ebyobufuzi. Uganda Eyenkya. But bapasita bonna because they want that baagala nnyo okubeera nga bali mu good books za President Museveni okubeera nti ono yalina abantu ngenda kuddamu ekibuuzo kyo as long as teri pastor nze mumpe bonna abawagira Museveni bano mpagira Museveni ne Bobi Wine mukwano gwange. Yes. Kukalulu otiikingani. Era bw'oba ogamba nti owagira Museveni ne Bobi Wine mukwano gwo, when have you come out n'ogamba okay amazima agaliwo mpagira Museveni naye Bobi Wine kino ekyokulabisa ebinnya kituufu. We need a solution to this. Uganda Eyenkya. Waliwo abana abatuliidinga ng'okusaba. No offense sikwogera bubi naye nga waliwo omukazi yasabanga nga yakutta akazindaalo nga yatuliidinga okusaba. Bane ng'oli omukazi asobola okusabira essaawa 2. Naye nga lumu nagamba kansooke mpulirize kikyasaba. Naye ng'oli omukyala asobola okunyumya sitoore nekwata eddakiika 15 bweti emu
n'agamba Katonda wange okimanyi navudde mu taxi omusajja nansaba nasooka nanziriza balance Katonda wange bwe yanziza balance nga tamala ne mumuddiza ne mugamba mpa balance wange ne ninya boda nenzija ewaka naye mukama wange Katonda wange ng'omutwe gunnuma kyokka bwe nsanze waka ne nsanga ng'abaana ebintu tebabyozezza mukama wange ne nyiiga Katonda wange mbadde nyiiga ne neeneja nti onsonyiwe naye nga mukama wange nsaba kyamagero laba bwengwa ku mugaati nga nali simanyi kinagutereka mu draw wansi esembayo wansi Katonda wange asaba butakoowa. Brand Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai, yes, estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala yeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweeru w'eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoloola eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Butereevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya tubaaniriza era ne tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo akawungeezi amakya olw'eggulo olwaleero era n'embeebaza okubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa Uganda Eyenkya saako n'emikutu gyaffe emirala gyonna ku social media okusinga ddala gya Uganda Eyenkya ku TikTok Uganda Eyenkya, Facebook Uganda Eyenkya, YouTube Uganda Eyenkya saako ne Twitter Uganda Eyenkya ojja okubeera nga oyita tubeere nga twogerezeganya bulungi nnyo. Naawe alina feedback oba comment osobola era okubeera nga oyita ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya ne ku email gwalina business alina anything to do with business oba ensonga etasobola kugenda mu comment section whether a query oba any communication eri related eteeta agenda mu public ng'oyagala beere private ojja kukozesa email eri ku mukutu guno gwennyini ng'ojja okubeera nga ogikopa you can message us or email us okubeera nga tuliziganya bulungi. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala nate tugenda kutandika episodes zaffe ze nabategeezaako emabegako ez'okusomesa ku cult. Yes, era episodes zino already tugenda kubeera nga tuzikwasaganya n'abantu ab'enjawulo era tujja kubeera 4 star times oba awamu okubeera on the way
okubeera nga tukyaza n'abasumba bennyini abamu betuyinza okubeera nga oba bayinza okwogerwako n'abo abeenyigira mu nsonga eno. Uganda Eyenkya twatandika kaweefube w'okulaba nga bannayuganda mwenna abakkiriza mu nzikiriza ezitali zimu okutandika okuba torch mu byenzikiriza. Oluvannyuma lw'okugoberera era ne tutegeera nti ddala ekituufu acculate oba ebidiinidiini oba n'ezo eddiini eziriwo b'enzikiriza eziriwo zitandise okuva ku mulamwa olw'abantu abazirimu abazze abazifunamu ensimbi. At the end of the day amakulu g'enzikiriza oba ag'eddiini n'okusinza ne gakyuka nga kati nsimbi, comedy, drama n'ebintu ebitali bimu ebitattana ekifaananyi ky'enzikiriza oba eky'eddiini. Twavaayo ne tusalawo ne tugamba no, we have to be consistent n'okwogera immediately n'okubalabula n'okusonga ku ebyo bye tulaba kinaaba eri mmwe abatugoberera era n'abatuwuliriza okugamba nti no, this is not right, era tubitegedde, it's high time okubuuka n'okuzibula oba okuzibuka amaaso. That's why tetugenda kubeera nga tusirika oba okujja ekigere, tugenda kuba torch mu nzikiriza zonna naye okusingira ddala eyo ze tumanyi era ze tukkiriza ze tugoberedde. Ate era n'ebirungi mwana tutetulema kubyogerako kuba oli ayinza okubuuza mutugamba ono mufere, ono mufere, ono mubbi. Now omuntu omutuufu yaliwa. Tetuyinza kukusongera ku character ne tujja kutegeeza characteristics oba the traits of ez'omuntu gwe tusuubira w'olina okubeera ng'okuŋŋaanira. Ebyenzikiriza bino bwe bitaatereere, our people are going to perish n'okusigala nga bali impoverished oba obwavu bugenda okweyongerera ddala. Kuba amakanisa geeyongera obungi, amalwaliro matono. Amakanisa, amasinzizo geeyongera obungi, naye ate projects ezigasa bannansi za lubatu oba ozibalira ku ngalo. Y'ensonga lwaki tusimbye Nakakongo okulaba nga bannansi tubayigiriza, tubasomesa kinaaba eri mmwe. Era nga bwe bagamba nti alina amatwawulire ate era naawe alina amagezi ojja kubeera nga otegeera. Episode zino ngenda kubeera nga nzitandika ne muganda wange Henry ali mu Uganda, ali mu ggwanga lya United States, era ne Musima Moses Omoni mali n'abalala tujja kubeera nga tutambula ffenna twagala bannansi oba abakkiriza mwenna mutegeere era mumanye ekintu kye muyina okugoberera ne kye mukkiriza. Muganda wange nkwaniriza nnyo nate mu show ey'olwaleero episode esookedde ddala esomesa ku cult era nsuubira oli bulungi, naye kati ninyo nga tonnajjamu abali ku mukutu bw'oba oyagala episode zino zonna okuva ku episode esooka n'enaasemberayo ddala oba enaggalawo, ojja genda mu playlists eza channel eno Uganda Eyenkya, ojja kugenda ku playlist oba tab oba option ya playlist ojja okusanga cult in Uganda. Cult in Uganda ojja okubeera nga oyita okulaba episode zonna. In case you miss any episode ojja kubeera nga ozisangayo nga zisengekeddwa mu order yazo. Omukulu obulamu buli butya ssebo? America egamba etya? Abantu baffe bagamba batya? Mawulire ki eyo ssebo? Ssebo gyebaleko ssebo n'esiimye okunkomyawo wano ku channel yo eya Uganda Eyenkya. Weebale kuweereza abatuuliriza bonna mbalamusizza yonna gye bali. Ffenna ffeno tuli okke. Tugezaako kuyita mu weather y'eno enkambwekambwe. Yes ssebo. Kirungi obulamu bulungi. Njagala tutandike tugende straight ku nsonga ey'olwaleero. Okusomesa ku cult gyebuvuddeko bwe twali twogera, we found it wanting oba we found it important and relevant okubeera nga twogera ku mulamwa guno n'okusomesa bannayuganda kuba bye tuzze okwongera okusomesa n'ebyo bye tubadde tukola already. Njagala tutandike
Omunnayuganda ategere what's cult kuba bangi nnyo abawulira nti ekyo kyogoberera it's cult omusumba oba oyo munnaddiini wa cult. What's cult for starters? Okutandikira ddala ngenda kuddamu mpiseewo obubaka buno nga bwe mbadde nga nkola mu episodes zonna ze mbadde nga nkola naawe nti cult ziri mu madiini mangi naye nze concentration yange ennyo eri mu balokole because byemanyi bentegeera abakatuliki sibamanyi nnyo abasiraamu tekitegeeza nti ziri perfect religions naye eyo sigenda because sibategeera nnyo. Okay. So ngenda concentratinga nnyo mu balokole ku kyokulidde mu kyokuzoolaba kubanga bemmanyi benkuze ndaba benkuliddemu. Ekigambo cult mu Luganda tujja kikosa mu Luzungu kubanga I think mu Luganda kyekidiinidiini, right? Yes, bwe tuyinza okukifunza. Yeah. Naye mwami wamala agenda kukozesa kubanga sina nnyo dictionary ya Luganda. Yes, sebo. Naye kyetujja okukola gwe muvuunuzi waffe. Onfudde leero interpreter sebo. Obeere interpreter ovuununire abamu. Okay, that's okay. Kati ngenda kuwaako definition nga 3 eza cults then tugende mu maaso. Ensooka, a cult is a system of religious veneration. Veneration kiringa veneration kigambo kitegeeza nga respect or admiration. Admiration. Yes. It is a system of religious over admiration, over devotion, directed towards a particular figure over object. Yes, sir. Soka. But it's a relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange. Waliwo obugambo bw'okusazaamu. Nti eneyokubiri egamba it's a small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange. Yes. Over it's an excessive admiration for a particular person or thing. Yes. Byonna birimu excessive. Kati esooka egamba nti akabinja k'abantu abatono having religious beliefs nga balina enzikiriza ekyekidiinidiini oba practices ze bakola ebintu bye bakola naye nga biri abalala babirabanga strange. Oba ngambe nti fe abali ebweru w'enzikiriza tukirabanga oba kyabewe bussa. Okitegeera. Then eyokubiri ng'egamba era akabinja k'abantu nga kali kaddiini naye ng'ebintu bye bakola badirectinze nnyo devotion. Luzungu mu Luganda bisumbuwa. Bali nnyo devoted ku a specific religious figure. Yes. Era ng'abo abantu batadde excessive balina admiration bawaana nnyo excessively a particular individual religiously. Yes. That's a cult according to the dictionary. Kati tugenda kuyingiramu mu buziba what is a cult, because a cult kintu kyangu nnyo okubeera nga abakirimu tebakimanyi era tosobola bagamba kintu kyonna. Era weegendereze nnyo mwami wamala abantu totugambira ku profeti waffe. Yes. Mwabali eno ebweru wakino ekintu weno religious group gye boogerako mwabalaba nti ekyo nga kiri strange kyakoze
Church engeri gyesinzaamu omusumba oyo engeri gyabuliramu ng'eri strange nga tesangika kugamba ebintu byayogera bya preachinga nga si bya bulijjo naye mwe abali ebweru naye ffe abali munda temwogera ku musumba waffe kati ngenda kukomawo example gye ngenda okuwa ffenna gye tumanyi ya Kibwetere Owekanungu Kibwetere oyo gw'olaba yalina church oba ekidiinidiini enzikiriza yali about the restoration of the 10 commandments bwe baali bagiyita restoration kwe kuzzaawo the 10 commandments amateeka 10 amateeka 10 yes era yakitandika n'omukazi omunakenya yali former malaya bamuyita Mwerinde I've forgotten erinnya lye ne bakitandika ne batandika okukuŋŋaanya abantu okuba nti basinza nabo naye Kibwetere ono yalina features nyingi nti abantu abamu bwe baatandika okulaba ba LCZ abantu abamu ku kyala abakulu baatandika okulaba ekidiini kino ne bagezaako okugamba Kibwetere enzikiriza eno lwaki ogireese ewaffe nga tawuliriza nga tayogera kintu kyonna but long story short Kibwetere yasuubiza abantu nti muwayi tukke mu 2000 ensi egenda kukoma yes era n'agamba abantu bagende batunda ebintu byabwe babireetere kabona era abantu poliisi ne abantu bonna abakukyalo ba chiefs bagamba nti omuntu n'owaba walinako ekizibu ne neighbor wagenda n'omwetondera bwe mba nakunyiiza nagenda nensasula n'amabanja gonna ge nali nnina that is 2 days before okwokya abantu yes era waliwo father bamuyita mu 1998 waliwo father bamuyita father Begumisa yawuningako Kibwetere okulekeraawo ebintu byakola yagaana yes okitegeera era bamemba bonna ne basasula amabanja gaabwe ne babeera with good terms ne banneiba baabwe era prophecy obunnabbi bwali bugamba nti ensi yali yakoma nga 31 Desemba 1999 era n'abagamba mugende mutunde ebintu byammwe muleete ssente the proceeds to him naye omwaka we baguyitamu bagenda okulaba ensi tekomye so people started asking questions ye sebo ebintu nga ki ensi nga tekomye kyeyakola n'abagamba wabaddewo obuzibuzibu awo naye deeti empya eringa 17 March 2000 ye deeti empya era ye deeti ensi egenda kukoma eyo tegenda kukyuka tegenda kukyuka ate olowooza yatuuka okitegeera era tewali kyaliwo okukakkana ngono Guy ali mu meesi n'asalawo n'agamba olunaku bwe ruti tukuŋŋaane ensi Katonda agenda kujja mwene yennyini n'ajja abantu n'abasibiramu mu nnyumba n'abakumako omuliro ne bafa bubi nnyo kuba basanga bisiriiza naye abo abantu be baayokya balinga 300
Yes. naye nga weewuunye wekiweetere yatta abantu nga 100 plus. Kitegeeza basimaasima entaana nga sizi bano bwe baayokya. Bagenda basimaasima entaana ebinnyanja basangamu 700 bodies. Naye nga abantu beebuuza, how did this guy have a systematic way of killing people? Yes. Ngate eri unnoticed by anyone. Abantu tebasobola kukiraba nti systematically yajjatta abantu bano ng'ovudde ku beyayokya ebisatu. Luno olusanvu yajjanga tta abantu mpolampola ndowooza bano ozze kubanja biki ozze kubanja Yesu nga batta. Basanga emirambo mingi. Up to now tewali yali amanyi mayitire ga Kibwetere. Kwatyo natta abantu. Omukyala gwe yali akola naye ye Credonia Mwerinde. Yes. Oba ontegedde. Yes. Eyo tuveeyo. Right now kati tukomewo wano. Kibwetere. Nze nagambako ekintu mwami Wamala tetukyaddamu kufuna Kibwetere ayokya. Agenda okuŋŋaanya abantu abookere wamu. Ate nga gye bali bangi basobola. Naye kati Bakibwetere we tuyina bali so bali financial. Bakibwetere. Ate saagala omuwuliriza dde alowooze nti buli musumba yenna is a cult leader. Nedda. Yes. But waliwo ebintu ebirabwako ebitandika okulabwako n'ogamba nti nedda, there's a problem. Era waliwo features eziraga what's a cult leader. Era kuba kyembadde njagala okukuddizaako nti ebiraga bye ebiriwo omuntu alabira ku ky'obubonero bwa cult leader oba obwa cult religion. Most of the times baba ne sense of self-importance. Nze abasinga okutegeera mwenna. Bye bino byolaba nti omuntu asobola okujja ku kituuti n'agamba bino si bya bufuzi bye twogerako, mbazzaamu magezi musiruwalire eri mukole bwe muti, but people don't live. Yes. Kitegeera. People don't live. Oli muntu naawe mulira ku kituuti naye ng'akyalina abantu. Kitegeera. Most of the times bano abasajja balowooza bali special, tebagambwako. Bw'omugamba ng'ajja kukola ki? Akutaganjula. Bw'omugambako basapoota be nga basituka. Yes. Abatagambwako. Yes. Ate bano abantu balina arrogant behavior eyo kwegamba keeping abantu in fear. Era abantu bonna abaali basabiddeyo ne bavaayo baba bashinga. In all cults n'ezeeno si Uganda yokka. Bw'ovamu eyo cult baga walaba gundi yatuvaako. Mukyamu yali akola bw'ati ne bw'ati. Avaayo y'abeera omukyamu. Yabaolewo omukyamu. Juzi nadde ndaba episode yo ne Isaac nga muplayinga ebintu gundi bye yali ayogera mukyala Bujingo. Yes. Bwe yagezaako okuwoninga bba ku purchase eyo. N'avaayo n'atandika okugamba nti kati mwe abakoze eki bali be baali baagala okutunda ettaka. And people believe him. Yes. Currently mwami Wamala ekintu ekisinza okuleeta cults okweyongera e Uganda. Cult leaders ekibawadde amaanyi competition. Okay, okubeera nga buli omu tuvuganya. Okuvuganya okuliwo. Kyova olaba kyaki ojjukira twayogera kyaki buli mita 10 waliwo kyaki abalokole.
mita 10 waliwo church y'abalokole. We are competing over the same people mu Kampala. Ani asinga abantu? Waliwo juza agamba nze njagala church yange yebe esinga obunene mu East Africa yonna. Yes. Njagala church yange yebe esinga abantu okumanyibwa. Njagala president bw'aba ayita abasumba top basumba ayita nze. Yes. Zasinga abantu. That level, by the way, okimanyi nti waliwo good competition. Nti Man U na Arsenal. It's good competition. It's healthy. It's a healthy one, yes. Nti right now Ganacho ayita mu namba ya Anthony. That is health competition. Bw'oba to performance bulungi waliwo agenda okuyitako. I agree. But oyinayo example yonna eya bad competition. Ng'okuvuganya kubi ne kuleetera even death. Yes. Kankuwe example abantu gye batamanyi. Omanyi mwami wamala Ethiopian Airlines eyagwa mu juzi eyali ya Boeing. Yes. Ne mufiira muno omuna Uganda omwo. Yes. Nerabidde omwaka. Have you heard of Max planes? 737 Max. Yes. Backgrounding out. Yes. Accident ezo briefly kankuyitiremu mu Boeing ye direct competitor wa Airbus. Nga Coke ne Pepsi. Like competitor abanene. Yes, wabawo buno obujja naye ba main competitors bali Pepsi and Coca-Cola. Kati Boeing ne Airbus beba competitor abakola ennyonyi abakyasinze. Yes. Kati Airbus yakola ennyonyi nga nnungi. Nebeera nti aba airliners okagamba ba owners ba airlines batandika okugula Airbus. I think it was A320. Kati bana abantu abagenda okulaba Boeing bagiryako sente. Boeing negamba omanyi tukole ennyonyi competing n'eri. Kati obutayagala kusaasaanya sente baddira 737 ne bagimprovinga. Wano nja kuyita kungulu ne basitula engines ate engines bobozi tudde somehow aerodynamics obozi tataganyeza. Anyway, bateeka mu system mu nnyonyi controlling ennyonyi eyo in case of anything. Yes. Naye ne batagamba ba pilot system. Kanku example Boeing kyakola baddire emmotoka yo mwami wamala gy'ovuga. Ne bagamba bw'ogezaako kuba okuspeedinga bwoti computer yayo ng'eyingiramu ng'ekola ekintu okustopinga gwe speedinga naye gwe nga tokimanyiiko. So bateekamu some system called MCAS okakkananga essa abantu. Batandika na Malaysia eyo ennyonyi neegwa because ba pilot bali balwana ne computer ate tosobola kugisinga. Nga bwoya ennyonyi eyo ng'eraga nti oli mu kustolinga bingi wabula. But same thing that happened mu ennyonyi ey'okubiri eyagwa juzi mu Ethiopia netta abantu bangi. Yes. But that is because of bad competition. Kati ba competitor bangi abali mu balokole ani asinga ba endiga. Kati kyovola boli asobola okuvaayo n'atandika n'agamba nti okufuna endiga obulungi kantandika okusamba omupiira nga mumugwa bugwi. Ye bano betulaba abakozesa ebibala nga kukasukira ekibala n'ogweri. Kwegamba ne mutabaamu sense ey'abantu ne bagamba are we really doing the right thing okubeera mu kkanisa eno? Ti osamba omupiira abantu ne bagwa. That's a cult lead.
it's a cult. Ate abalimu tebakimanyi, they don't know about this. Eriyo lyajja okugamba nti Mukama akozesa ye nti mu mupiira ogwo mwayise amaanyi. Omupiira ogwo taliwa, like, has it been anywhere mu Bible? Kubanga nze ebyamagero kati mpoze ebyamagero by'ennaku zino bipya. Lyajja kugamba Jesus works in different ways. Holy Spirit passes through many ways. N'ekirala mwami wamala siri mu kuwakanya byamagero. Yes, sebo. Ebyamagero weebiri naye bw'ogenda okutandika okugoberera systematic way of brainwashing y'abana abantu. Gw'ongamba otya kale ongambye nti omuceere kilo bweti $5,000. Naye nzaagulina nzekka. Nzekka agulina bw'ogenda n'ogugula ewantu ogwo tegukola. Come on. The holy rice. Tegeera. Ba cult leaders baba supreme. Nti oli asobola n'omufukaamirira n'amukiisinga engalo. Manya ebigere n'aba ng'atambulira waggulu nnyo eri kwegamba mubire. Abamu bagamba followers. Abakola ekyo bagamba we are honoring. It was a honoring ceremony. We are honoring our prophet. That's the argument they used. Nerabidde scripture eyo naye abasajja abwe gundi yabawoonengako Yesu yennyini nga bajja kuba misege nga just gyebise amaliba g'endiga. Nga kijja kwetaagisa nnyo omwoyo w'okubikkulirwa. Yes, okumanya nti for sure pastor ono gy'atutwala yeeyo. Kubanga amakanisa mangi nnyo g'olaba ago mu Uganda ne mu zino ensi endala. Kizibu nnyo okuvaayo directly nti they are cult leaders. Tebajja directly nti tuutuno. Naye ogenda okulaba systematic way engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Nga off the Bible oli omuntu n'abuulira samoni yonna neggwako nga mu Bible tabikuddeemu okuggyako ayogedde ku Museveni, n'ayogera ku Muhoozi, n'ayogera ku Sikaati, n'ayogera ku Bubina Kyakaza akabinako era njagala oyambalenga engoye zikwata nenga engalo zivuga. Mwami Henry, omuntu okuleeta ebyobufuzi ku katuuti oba okuwaana bannabyabufuzi oba yes, in brief, politics omutega katuuti, can it be as well attributed to cult? Njagala bampaane eri mu State House ndi nze ayina abantu nze aboogerako. Mwami wama nagamba ko ekintu. As long as tetulina politician ayogera boss, omuntu mugwi wa ddalu yenna akuwuliriza right now alowooza nti President Museveni talina kirungi kyakoze oba NRM government since we yajja erina byekoze. Yes. Gwawaana government, when have you come out? Yes. Leeta byobufuzi nga bw'ogamba. When have you rebuked government eriko? Bannange emirembe bagireeta, enguudo mu West bazikoze, naye ezo mu Central nga ziganye. Abantu nga bafiira mu ssanya. Corruption nga asusse. Owulira pastor yenna ayogera ku mabaati. Sijja kulimba. Mpayo pastor yenna yali ayogedde ku abduction ezigenda mu maaso. Nti n'avumirira ekiwamba abantu. Yes. Sinnamufuna. Njagala mpayo pastor yenna agamba bannange
oyo omusajja yasimbye ebitooke mulalu talina kyatugamba amalira budde naye ekituufu kiri nti ebinnya bibi ebinnya mu nguudo biyitirivu. yes avuma baakoze mukole ku nguudo. Okitegeera ebyobufuzi we bibeera because ne mu Bible mwalimu ebyobufuzi ngera bakabona ne bannabbi balumba ki ba kings ne babagamba amazima agali wakoze ensobi eno. Yes. Dawudi wayenze ku muka Uriya. Kino kikyamu. Mwasinzizza ebibumbe. Yes. Era nga bw'ajjubba wana n'agamba bannange mukoze bulungi ne mwe Katonda agenda kukola bw'ati ne bw'ati. But bapasita bonna because they want that baagala nnyo okubeera nga bali mu good books za President Museveni okubeera nti ono yalina abantu ngenda kuddamu ekibuuzo kyo as long as teri pastor nze mumpe bonna abawagira Museveni bano mpagira Museveni ne Bobi Wine mukwano gwange. Yes. Kukalulu otiikingani. Era bw'oba ogamba nti owagira Museveni ne Bobi Wine mukwano gwo, when have you come out n'ogamba okay amazima agaliwo mpagira Museveni naye Bobi Wine kino ekyokulabisa ebinnya kituufu. We need a solution to this. That is politics and religion. As long as tewali asobola kuvaayo kunenya government ku bibi byekoze, you're wrong. Ng'omusumba. Placing cult in context mu Uganda, what examples in day to day oba mu ebigenda mu maaso mu ggwanga mu eddiini eziriwo kaakati okusinga ddala abalokole, day to day examples kyoba baliwa oba biriwo ebikoleddwa byolaba nga this is cult and nga biyinza okubeera nga bikyalina recent. Nze nsoose n'enkuwaako abasajja abo abeefuula nti tebagambwako. Oli agenda ne mu ggulu n'asanga Yesu ne banyumya. Oli n'asanga Sitaani ne banyumya. Amin n'amulabako. Bino simanga nagendako mu ggulu. Ndi pasita nagendera na ku highway ya Northern Bypass. Ebintu ebyo kugamba tukoma wano n'abeera nga ali very highly regarded. Wagambye we are honoring these guys. Bano abantu ba cult, they will always have support mu bantu. Okimanyi nti mwami wamala kankweyo example ng'ate teri religious. Nze nzikiriza ate n'abamu abantu abakoze research naawe osobola okukkiriza nti Hitler yali cult leader. Adolf Hitler. Yes. Abantu abatamanyi Adolf Hitler singa basobola omusomako. He was a cult leader. Yalina kye bayita akalimi, and that is one of the factors. Emanya features z'aba n'abantu. They are too convincing. Persuasive. Bali olulimi lwabwe. Hitler yasobola okumatiza Abagermani kubanga waliwo omuntu eyeebuuza nti naye ebikolobero ebyakolwa Germany mu World War II nga tebyakwegamba nga Abagermani bennyini nga tebaavangayo kubivumirira. Ya indoctrinating Abagermani bennyini okubaleetera okuba nti mwe muli above any other race. Chovolaba during Hitler's time, those 3 million Jews died. Yes. Concentration camps, nga basibira mu gas chambers yatta Abaju. Nga yecha preaching kimu. Jews are below biuka. Bali wansi wa mwenga akosa olulimi.
n'amatiza Abajamani. I'm doing this for the good of this country na biki. Bano ba cult leaders bonna balina olulimi bakakasa. Yes. And it is systematic. Tekijalumu. It's a long process. Kyovolaba basumba bameka betugamba nti abasinga basumba bonna batandikira ku mulamwa. Okkiriziganya nange? Yeah, I agree. It's akyaliwo, anointing yaliwo. But when do they go off? Why? Yeri gundi w'otandikidde nti abamu competition ye baleetera ekyo. Njagala mbeereko, njagala nga nze ayina record y'okkuba mu ngalo. How is that beneficial to the kingdom of God? We are clapping for Jesus Christ and twagala abune ensi abantu balabe nti we did something for him. Kyobulaba mwami wamala Africa wakyogerako ne Professor Lumumba. Yakyogerako about religion. Etuganye religion ebeere Katonda gyali. How long do you pray? Because abantu abamu bakyusa scriptures. Mwami wamala bwe ngamba nti Bible egamba musabe ng'obutakoowa era eri yasanga ani Samuel yasanga mukyala muka eri nga akaaba mu church nga asaba olw'obutafuna mwana. Eri n'agamba lwaki weevulunga. Ojjukira that scenario mu Bible. Okusaba obutakoowa kitegeeza ki? Ndowooza okwewaayo nga nkiyite nga perseverance, consistency. Does that ekyo kitegeeza does it mean 3 hours of prayer non-stop? No, not really. The interpretation ebe ekyuse. It's interpretation. Genda mu balokole nti night prayer. Night prayer esobola okutandika ssaawa eddala kuba sikyamanyi oba overnight zikyaliyo nti etandise ssaawa emu paka 12 ez'okumakya. Ssebo zikyaliyo zitandika 12 paka 12. What are you praying? Anti Bible egamba musabe ng'obutakoowa tolina kukoowa kati bo bakola direct translation. Misinterpretation. Kubanga okusaba obutakoowa nsobola okusaba obutakoowa from Monday to Monday but I'm giving it all in 5 minutes. Nenkeera ku makya oba abantu abazuukuka ne weetegeka n'okwata eddakiika 10 ku maviiviigo. Tulina nti eddakiika 10 mwami wamala. Yes. Buli kimu bw'oba osaba in spirit. Devotion for that day. Oba n'osomeramu ekyawandiikibwa eky'olunaku the next day week neggwako. It does not nze nagamba nakulira mu balokole. Yes. Nze nawulirangako olusinga oddaawo neiba nga asaba. Waliwo abana abatuliidinga ng'okusaba. No offense, sikwogera bubi naye nga waliwo omukazi yasabanga nga yakutta akazindaalo nga yatuliidinga okusaba. Bane ng'oli omukazi asobola okusabira essaawa 2. Naye nga lumu nagamba kansooke mpulirize kikyasaba. Naye ng'oli omukyala asobola okunyumya sitoore nekwata eddakiika 15 bweti emu n'agamba Katonda wange okimanyi navudde mu taxi omusajja nansaba nasooka nanziriza balance. Katonda wange bwe yanziriza balance nga tamala ne mumuddiza ne mugamba mpa balance wange ne nninya boda nenzija ewaka. Naye mukama Katonda wange ng'omutwe gunnuma kyokka bwe nsanze waka ne nsanga ng'abaana ebintu tebaabyozezza mukama wange ne nnyiiga. Katonda wange mbadde nnyiiga ne ndeeneja nti onsonyiwe.
naye nga mukama wange nsaba kyamagero laba bwengwa ku mugaati nga nali simanyi nagutereka mu draw wansi esembayo wansi katonda wange. Really? Like, asaba butakoowa. Mwami wamala bino ebikipinze abantu okuba nti abantu tebakola sigambe nti Abannayuganda bonna tebakola. Ne you enriching bano ba pastors noddayo waka ng'ogamba banna sente zange zonna zimpita mu bwisi ziriwa naye nga bapasita bakula bagaggawala naye nga omusajja asobola okukeepinga in constant prayer for 3 hours n'agamba bannaye tusabire ki Ukraine. Do you know tusabire Gaza also no finding out Rachi Gaza Barwana Nasaba tamanyi kibirwanyaga. Like osobola generalizing and ogamba katonda we don't want war in the world. Remember the people in Ukraine, remember the people in Russia. Period. Because balokole bameka abasabira ne Russia because naye losing abantu. Ne bateeka ne special service tugenda kusabira Israel. Do you know that war yavaddi yatandika ddi? Okimanyi nti olutalo terulikoma. Yes. Terulikoma. You can pray for the lost souls n'ogamba mukama za entegera mu leaders entalo zikome biki endwadde zijire. You can pray for it. But you can't give 3 hours. Osabira Israel. Gaza. Do you know what you're talking about? Ontegeera mwami wamala. Nkufuna bulungi ssebo. Era singa ogenda kukyaza ku Pastor Mali. Pastor Mali singa aba asobola n'ayongera n'asomesa mu kutegeera kwe n'asomesa ku bulokole kyeki kitegeeza ki. Yes. Okitegeera obulokole kitegeeza ki because obulokole originally teyali ddiini. Yeah, true. Yali nzikiriza. Right now it's a religion, dini. Zendi wa Pastor Gundi. Era mu aba Pastor Gundi temwina kye mutugamba. Mutuvire ku pastor waffe. Mutuvire ku pastor waffe. Naye nga sebo omusiraamu asobola okugenda emubende n'asaalirayo. Obwekitegeera n'agenda eggulu n'asanga omuzikiti n'agusaaliramu ekitasoboka mu balokole. Oh. That's very good. Is it an indication as well into for Christianity or Christians olina kubeera glued and stuck wantu wamu nti okugenda mu church oba mu kanisa ey'eggulu oba omenye natteeka olina kubeera ng'okuŋŋaanira awo? Is it an illustration, demonstration of a cult as well? For example, era one of the things we nalisikiririzaamu mwami wamala ng'omuntu asobola okuva e Uganda n'agenda mu America n'abeera eyo for 10 years mu America nga mulokole naye ng'ekimu eky'ekkumi akiweereza Uganda mu kyaki ye. Why? Omuntu ne bagenda okufiirwa ne bamala wiiki Luweero tagenda mu kyakiiza Luweero because pastor w'omundeeba ow'Ekayunga ye pastor we. That format ekyo ekintu kyekicreatinga topic eno gye tuliko. Yes. A cult does not necessarily mean nti tugenda kwokya bantu. A cult does not necessarily mean nti omuntu grooming abantu because those cults eno mu Europe biki bali ba grooming n'abaana sexually. Okitegeera obwana obuto ne bajja nga babu grooming and so on. No. Right now ekintu ekisinza cult ye Uganda concentrating ku finances mainly. Yes. Brainwash those people bakuwe sente.
brainwash them. Yes. Omusumba najja bulungi ku kituuti n'agamba nti leeta ne weziba tulina transport leeta sente. How is that biblical, Mwami Wamala? Because agenda kwekwasa kali enti Eriya enjala ya muluma n'abanga talina kyakulya n'asanga namwandu namugakala wano akawunga ketulina ketugenda okulya nze n'omwana wange bwe tumala tufe. Eriya n'amugamba ako kennyini k'obompa. Yes. Era bwe yakamuwa omukazi teyaddamu kujula. Pots ze ne zijjula oil ne flour n'abeera nga ali blessed. Ennyumba ye teyaggwamu mmere. Omusajja bano benshi bakkanyiriri. Ojjukira lulu n'agamba nti omusajja yagamba nti mwewalenga embwa n'abikka Bayibuli. N'abikkirawo. Muyinza okugamba nzaabiteekamu. Ne mu Bayibuli omwo ekiri. Banoonyayo we are honoring our prophet. Yesu nga yaddira n'atumya endogoyi. Nange endogoyi right now ze Range Rover. Anti emulembe gukyuse Mwami Henry. Mwami Wamala, omusumba bino bya mwoyo. Yes. Omusumba nga musumba mutuufu tosobola kuba na lunyiririrwa mmotoka Range Rover eziriko 8. There is no scripture gy'oyinza okwekwekamu esobola okusupportinga okutambulira mu eyo luxury ey'amaanyi. Tulina abasumba wano mu America nga atambulira mu gold, toilet ye ya gold. Tewali scripture yonna esobola kugamba nti nze ndi pastor, engatto zange za Gucci, era nze engatto zange zonna tezikawa buli pair ya $5,000 ejja $. Tewali scripture. Abantu bagenda kuvayo bagambe nti golooza pastor balina kuba baavu. No. But luxury, like that extra luxury nti omutume seba atambulira mu Range Rover 8. Just because we are honoring n'okola party ya birthday ya gundi waffe, prophet waffe, worth billions. This is cult. But because abantu bali brainwashed, they will always support their cause, which is the wrong cause. Yeah. What's the issue okubeera nga abantu consistently abantu bano bakola batya oba kiki kye bakola ekituusa abantu okutuuka to the extent nti ne bwe biba birabibwa n'omwana omuto era abantu tebasobola kubeera nga babuuka? Ebyo ebirabibwa omwana omuto, manyi omwana omuto oyo be bano ba Uganda Eyenkya bano abali ebweru wa community. Tukira gundi gye twakoze gundi eyasoose we twadde tunyonyola what a cult means. Yes, sir. Indeed, those practices and beliefs, they are regarded by others ye mwana omuto gw'oyogeddeko, by others njogera bano abali outside ye n'aba oli n'akwata ku muto bw'ati n'agamba kutama n'agamba pastor ava kukola ekyo, pastor yayogedde ekyo. Be bano ba others be boogerako. Bano abali ebweru nefe abali munda temulina kye mutugamba. So abantu abali mu cult tolina kyo obagamba, bo abali munda. Kati mwe abali ebweru mwe bawamala ne bano bonna bookyaza ale mwe abagamba oyo mufere. That brings me to my attention. Abantu bano bebakwata batya obwongo to follow constantly and consistently their cult okubeera nga tebabuuka
is there any magic oba anything kyebateekamu okukwata obwongo bw'abantu oba witchcraft? Mama sikikiririza ekyo. I know nsobola okuba omukyamu era ekyo kintu twakyogerako mu ziri episode zaffe ezayita. Mwami wamala nze sikkiriza nti bano abantu bakwate using witchcraft. Bano abantu bakwate because of olulimi. Nkuwadde example, sikiwa nti Hitler yaddira abantu be n'abateekamu witchcraft okubanga basupportinga cause ye, okubanga batta abajju mu ngeri embi ennyo wetyo. Kiweetera oyo gwe twogeddeko tayinza kubanga yaloga abantu. Nedda, abantu abo yaba indoctrinating mu Luganda kagamba okubayingizaamu doctrine y'enkye enzikiriza n'abakakasa okuwookya nti mwami wamala nze ne maama wange gwe nsinga okwagala tasobola kuŋŋamba nti waliwo we baatusuubiza Yesu okujja live nandabayo. Tasobola kundabayo, mugamba omanyi mundabire. Indoctrinating eno gye twogerako yereetedde all cult leaders era all cult leaders all over the world bonna balina characteristic emu, indoctrination ke kalimi. Ataka kalimi tekakola nti mwezi gumu, years and years bajja bakuba akalimi okukakkananga tolina muntu ky'omugamba. Omuntegeera. So nze nganze gw'okyazza leero, I know genda kukyaza abantu bangi who believe nti these guys balina something oba ekirimu oba witchcraft oba ki abubonga bo. Nze mwami wamala nze gw'okyazza leero, I don't believe in cults have anything to do with witchcraft. I don't. And correct me if I'm wrong. Sigambye nti nze asinga okutegeera naye nze nga nze opinion yange ku cults zonna ze nsomyeko tewali gye nsomyeko egamba nti bano abantu babaloga somewhere there was some witchcraft eyakolebwa ku bo. Wabula kyemmanyi, indoctrination is a very dangerous issue, a thing bwaba gikutte bubi nti bwe bakuba akalimi bulungi n'otereera bulungi mu direction yaabwe tosobola kudda mabega. That's what I believe. Don't you think it's beyond indoctrination because bw'olaba ekintu ekyokukwata apo n'ogikasukira omuntu n'agwa what and n'odda ku mupiira n'ogira simanyi gundi na mupiira no buli ng'akusemberera. Yes. Don't you question yennyini kati kampite mu gundi yo esobola okusalamu. Question eyo gy'obuuzizza ey'omupiira ne apo. Yes. N'esimanga ebikonde ng'abantu bagwa. Ogibuuzizza ate nga gwenyini asinga okukyaza Pastor Male. Pastor Male akugamba nti baddiranga ne bakola obubadi n'oyo. Oba okitegeera, Pastor Male nyini akugamba nti omu ku bantu abaplaninga nga ki obubadi. What is akabadi? It's a trick. Yes. Ngenda kubafuna nti bwe tudde eno mu office ya pastor nga gankale ani gwe ngenda okusasukira apo yeggwe ebekisho ogibako ogwira wansi okitegeere kati bane bagenda okusambagala emmwe. Okay, baba Basudde tubulaayo emitwalo 10 gwe bawe sente. Okay, njagala osambagale bulungi okitegeera. Okay, indoctrinating bano so that basigamu endowooza eriyo bwe bakiperforminga waliwo omuntu eyazze ng'ali desperate emabega eri
desperate for a miracle. Yes. Okulaba bino ebintu ebiri. Ekigambo ekibuzo ekyobuuzizza Pastor Mali gwe mbadde ngobeera okumala ebbanga agenda kuddamu bw'ati. Ebyo ebintu baabikolanga bwe yabeeranga mu kyaki eyo. Nga they plan these tricks obubadi buno nga babuplanninga. There's no witchcraft related here. Lwaki Pastor Mali nyini agenda kugamba baplanninga nga obubadi okuplanninga. There's no witchcraft involved. Like to me, I believe it's beyond indoctrination for my own thinking capacity Rainsong anti year in year out omuntu ng'aleeta obuntu obwenjawulo. For instance bwe tuba tukyali ku muntu y'omu n'akugamba ekyomuceere nti omuceere gwa $5,000 bw'oguteeka mu dduuka lyo oba mu makaago you gonna prosper. Amazzi gano ogateeka mu kintu oba n'ogasamula oba mu nnyumba okugamansa bw'oti. Bakozesa materials objects z'olaba ya in and out. Omuntu nga kiri byondi nga wandirowooza n'okulowooza nti abantu bantuse. For me, I believe there is something ekikwata obwongo bw'abantu bano nga it's beyond obuzannyo, the tricks. That's my own understanding. Even n'okuwulira abamu ebizze byogerwa nti abantu bano balina amaanyi awalala gye bagajja mu nsozi what and what. Things like such. Kati mwami wamala sinza asembyeyo nga bwe nkugambye. I know zino episode eno yesoose. Yes. I know ojja ku era nze njagala okimumbuulize. Okibuuze nti kino ekibuuzo kivudde wange. Yes. Ani Pastor Male. Because Pastor Male bw'aba agamba nti yali mu church zino nga bakola obubadi for years ye n'avaamu. Yes. Naye but before baali bateega ebyamagero nga bwe yagambanga nga batega ebyamagero. Yes. By tricking era nga payments zikolebwa biki. I personally nganze I'm not saying nti nze asembyeyo, but I know Pastor Male amanya Pastor Male ajja gezaako okungaidinga mu ekyo bw'ona kimumbuuliza. Naye nganze nga bwe nkugambye according to kubanga research gwe nakoze samukoze leero kabino byonna kiweetere ne cults esinga obungi mwami wamala. There's nothing witchcraft related. There's none. Okay. Zonna ezibadde proven. There is none. Byonna biri about how can I make these people okunfiirako by kubakakasa nti for sure nze ali byonna nze sisobya nze buli kimu munkolere kino. Era eyo question ngenda gidda mngambe esinga kweno research gyenkoze ya cults all over the world ne ya Pastor Male okubanga benyini mu church nyini they used to do these things. Yes. Ate nga tebiri witchcraft related wabula nga bazanya bizanye abantu ne babikkiriza. But I know you have many episodes coming up nja kuwabulwa and I'm open to that. You're right, because we have a lot of episodes to come. Nsaba tugikomye wano naye eri abasumba bolaba I think bogamba nti percentage wise do we have more cult leaders compared to those abakola ebituufu oba it's the reverse kubigenda mu maaso? It's more. Okay. It's more because obuzibu obuliwo mwami wamala amachachi agasinga okuba agali ku mulamwa agamu tegalina ku social media. Kagamba kizibu balaba nti chachi eyo ntuufu because right now bapasita buli omu alina ekizimbe ekinene mu Kampala beeriranye amachachi gakuze mangi nnyo. And omuntu avaayo n'angamba nti it is because of spreading the gospel. Bambi nyamba toleeta that nonsense.
this is a financial thing. This is kagamba kintu kyafuuka business nti bw'oba ogamba nti ku spreadinga nakibuuza gende eggulu gende nebbi njagala wabeeyo omuntu ampa towns ezo eziri deep mu Nakaseke aŋŋamba nti natuuse mu town y'e Nakaseke nga kyaki ku kyaki nti natuuse apaachi nengende pakwaki nensanga nga kyaki zeerinaanye ez'abalokole abasajja bazimbye ebizimbe eri ebyamakanisa bonampa ebyo I'll rest my case. But tosobola kuŋŋamba mbu you're spreading the gospel eya Katonda eya Yesu nga just to concentrate in the Kampala wogamba mu bizimbe ku bizimbe tugende Nansana. How many churches are being built mu Nansana? Tugende Mengo. How many churches ez'abalokole ze tuliko ezerinaanye buli omu Sunday buli omu asaba? How many are outside the country mu districts eziri far east, far west, far north? Tuve mu central bw'oba ogamba concentrate. So saagala kuwulira any nonsense egamba nti we are spreading the gospel here. This is business strictly. This is for financial gains. Buli omu azimba church teri extending branches out there. Mpozi watoto gwe manyi are spreading like several gundi. Yes. This is an indirect cult mubalokole right now bebasinza okuspreading ebidiini ebigenda byezimba mubalokole. So ekitegeeza cult eri nnyo eri widespread okusingira ddala mu Christianity mubalokole. Yes. Okay. That is my finding because of the reasons zonna zenkuwadde. Sigambye nti gana amadini nagambye sigenda gatakolinga because I've not researched about them. You have no information about it. Yes. Bahaji bangi abavaayo ne bagasima edduwayo omugizadde duwayo okufa gyebiri eyo, but ebyo I don't know much about them, so sigenda nnyo be concentratingako. Ndowooza mu episode eddako abantu balinde the impacts or consequences eza cult. Omanya otya era otegeera ddi nti ndi mu cult n'ekirala the state sponsored cult. Ndowooza bimu ebyanditudrivinze mu episode eddako because bangi nnyo betukonyeeko ne wano nga ndabira oba ebyo ebikoneddwako nga ndaba ababikola they are state sponsored. Ndowooza tujja kudinga deep oba there is an agenda eya state okusponsoring a cult and on what grounds era baba banoonya ki. Nzikiriza tujja kuba tukola episode endala okutandikira kweno. Buterevu nnyo nebaza okubeera nga mutugoberedde okuva gye twatandikidde mu programu ey'olwaleero. Tetujja kubeera nga tusukkawo awo, tujja kukwatagana ate mu programu endala. Zino ze zimu ku episodes ze tugenda okubeera nga tukola ku cult religion mu ggwanga Uganda. You need to follow them critically okuwuliriza saako n'okusengeka ebyo bye tugenda okubeera nga twogera n'abantu ab'enjawulo bengenda okubeera nga nkuleetera. Atakuumira mpeera abankumi nsigalenze muzikwaga nga Moses Wamala. Tuliziganye ate mu programu enaddako. Wayi Katonda kuma maaso moogi. Uganda Eyenkya.